wonna wosinza okuba ate ng'ogobera wole kuba ate ng'otwekumideko emboozi gye nkuleetedde ya Profesa Mulambe yasobola okuba ate ng'akola ebyannaggwano yasobola okuba ate ng'akola ebyenjawulo mu Uganda era nga gwe buli muntu ampuliriza ng'oli muna Uganda oba nga wasobola okuba ate ng'ofuna chance n'ogendako mu ssomero ery'enja wadde nga tosobola okuba ate ng'osomako wasobola okuba ate ng'ofunako ku mukulu ono oluyimba lwe yasobola okuba ate ng'ayiiya gwe nkutegeezaako omukulu ono gwe bayita Gerald Wilberforce Kakoma omukulu yasobola okuba ate ng'ayiiya oluyimba lw'eggwanga embeera nga wasobola okuba ate ng'etambula mu ggwanga Uganda nno muyinza okuba nga mulimu abantu batini nnyo abayinza okuba nga tebamanyi mukulu ono naye nga abasinga bamumanyi embeera gye okuba ate nga kutegeezaako ye mukulu yasobola okuba ate nga awandiika oluyimba wadde nga abasinga mu Uganda ebigambo bye yawandiika ate mwe mubiyimba bubi oba ennyimba zesobola okuba ate nga aleeta mwe muzimba bubi oluyimba lw'eggwanga mu luyimba bubi naddala mmwe abawuliriza akadde kano embeera gyenyawo okuba ate nga nkuleetako omukulu ono y'omu ku bawandiise mu Uganda abakyasinze ettutumu kubanga buli lunaku oluyimba luno luyimbibwa mu Uganda omukulu ono gwe nkutegeezaako Kakoma omukulu Kakoma nno yazaalibwa nga 27 omwezi ogw'omusanvu wakati abamu abasobola okuba tebategeeza abali mu bitabo abakola okunoonyeza bagamba nti yazaalibwa wakati w'omwaka gwa 1923 ne mwaka gwa 1925 kati wakati awo batugamba nti waliwo omwaka ogukyabuukabuukamu naye nga abamu bawandiika nga bagamba mwaka gwa 1923 weyasobola okuba ate nga azaalibwa omusajja ono nakinku era nga musajja yali wa music nnyo gwe nkutegeeza ku Profesa Gerald Wilberforce Kakoma omukulu ono era nga musajja yali munnabuddo musajja munnamasaka saafi yasobola okuba ate nga akola ebyenjawulo okusoma kwa music yasobola okuba ate nga asomera ddala era nasobola okuba ate nga yakuguka ku ssomero bayita Trinity College bya music nasobola okuba ate nga yakuguka neyeyongerako gye bayita Durham University nasobola okuba ate nga yakugukira ddala mu bintu by'okusuna endongo music n'okumuwandiika byonna nasobola okuba ate nga yabifuula ebyenjawulo omukulu ono gwe kutegeeza ku Profesa Wilberforce Kakoma yasobola okuba ate nga awandiika oluyimba lw'eggwanga olwa Uganda era byafaayo batutegeeza nti oluyimba lw'eggwanga olwa Uganda lwe lusinga obumpi ze zimu ku nnyimba ezisinga obumpi mu nsi yonna nga olwa Uganda lwe lusooka ne kuddako National Anthem okuvaako e Japan omukulu gwe kutegeeza ono nga basobodde okuba tebatambuza ensonga zaabwe emyaka egyo egyayita Uganda nga tennafuna bwetwaze basobola okuba te nga bateekawo akakiiko akakola kunoonyereza nga bagamba nti Uganda eno ng'egenda okuba nga yeefuga abajjukira obulungi mwaka gwa 1894 paka mwaka gwa 1962 awo nno abannaffe Abangereza baali batufuga nga tukyali twale eri Abongereza mu mbeera eyo era obudde obwo Uganda ennyimba zali eyimba twali tuyimba National Anthem ey'Abangereza obudde obwo kati akakiiko akateekebwawo omukulu gwe bayita Profesa akaali kakulirwa Profesa Ssenteza Kajubi yali chairman of committees ezisobola okuba ate nga zikola okunoonyereza okw'enjawulo nga bagamba nti national flag egenda kubeera etya oluyimba lw'eggwanga bagenda kukola batya kati basobola okuba ate bakuba ekirango ku Radio Uganda ne bagamba nti embeera eno bannayuganda abasobola okuwandiika oluyimba bawandiika oluyimba baluleete basobole okuba ate nga bakolamu competition balabe ani ayinza okuwandiika oluyimba olunasobola okuba ate nga luvuganya mu mbeera eyo olunasobola okuba ate nga lufuuka National Anthem mu mbeera nga asobola okuba ate nga etambula kigambibwa mbu omukulu ono Profesa Gerald Kakoma yasobola okuba ate nga awandiika oluyimba olwali olumpi olwasobola okuba ate nga lunyuma oluyimba olwo olwasobola okuba ate nga lugamba Uganda the land of beauty oba bagamba Uganda ensi ensi embalagavu mu budde obwo obwasobola okuba tebawandiika oluyimba olwo olwasobola okuba ate nga lutambula obulungi omukulu gwe nkutegeezako Profesa Gerald Wilberforce Kakoma nga asobodde okuba ate nga awandiika oluyimba olwo era basobola okuba ate nga baluwagala nnyo ne baluwagala naddala abantu naddala abazungu obudde obwo abaali bagambye Uganda gye tuteekamu obudde egenda kuba ate era ng'omukulu Wilberforce Kakoma oluyimba olwo yasobola okuba ate nga ayinza eggwanga Uganda kigambibwa nti bamuwa ka tokeni kaali ka 2,000 mwaka gwa 1963 akasente ke basobola okuba ate nga bamuwa gwali eyo ng'ojjukire mwaka gwa 1963 akasente ke basobola okuba ate bamuwa ng'akasiimo naye mu mbeera eyo omukulu oyo yasobola okuba ate nga avaayo n'asobola okuba ate nga yeemulugunya mu gavumenti ezasobola okuba ate nga ziddako kwaliko ey'omukulu gwe bayita Idi Amin Dada myaka gya 1973 n'asobola okuba ate nga avaayo myaka gya 1974
75 neyemulugunya n'agamba nti akasente ke bampa mu luyimba lw'eggwanga nga katini nnyo embeera basobola okuba ate ng'etambula era kigamba nti ne gavumenti oyo waliwo omukulu Idi Amin Dada yali ayagala okuba ate nga amusiba mu mbeera eyo ne bisobola okuba ate nga tebyatambula bulungi nnyo awo nno olutalo nawo walasobola okuba ate nga lutandikira omukulu Kakoma kwe kuba ate nga adduka mu Uganda kwegendako saidi z'e Kenya ng'agenze Kenya eyo yasobola okuba ate nga awangalira n'afuna omulimu ku Kenyatta University kwe kuba ate nga asomesa mpolampola we yagamba nti Uganda esobodde okuba ate nga etereera mu 1986 akomawo mu Uganda ng'omukulu Kaguta Yoweri Museveni asobodde okuba ate nga bawamba n'agamba oba oli awo President Museveni ayinza okuba ate nga anaawuliriza ebirowoozo byange n'asobola okuba ate nga nsasula jjo lya bulamu embeera ng'osobola okuba ate nga etambula omukulu Kakoma yasobola okuba ate nga ateekayo omusango mu kkooti ng'ayagala gavumenti esobola okuba ate nga emusasula ku ssente ez'oluyimba lw'eggwanga gavumenti nno yasobola okuba ate nga etegeeza bagenda muwa miliyoni 5 wabula mu busungu obw'enjawulo Profesa yategeeza nti kano kasente katono nnyo ebintu byasobola okuba ate nga akola eggwanga Uganda tebayinza muwamu miliyoni 5 mu mbeera eyo yasobola okuba ate nga ayongerayo omusango mu kkooti era nga mu kkooti ye yabagamba nti ayagala biliyoni namba mu mbeera eyo wabula yasobola okuba ate nga akakkanyamu n'abategeeza waakiri bampe biliyoni 8 mu luyimba lwange lwe nasobola okuba ate nga njiya emyaka gya 1963 ebyo byonna nga bisobodde okuba ate nga bitambula omukulu ono teyasobola kuba ate nga afuna akasente olw'embeera nti mwaggwa 2012 omusango nga gukyagenda mu maaso teyasobola kuba ate nga asasulwa kuba omukulu ono yafa nga n'omusango gukyawulirwa mu mbeera eyo mukyala w'omukulu gwe bayita Maria Kakoma yasobola okuba ate nga agamba ngenda kwongerayo omusango gw'omwami gwe yasobola okuba ate nga aleka mu kkooti okuba ate nga afuna akasente ako miliyoni 8 ze yali asobodde okuba ate nga aloopa mu mbeera eno bannaffe abalamuzi baatuula mwalimu omukyala gwe bayita Helen Bulwa waliwo omukyala gwe bayita Elizabeth Musoke waliwo gwe bayita Fred Entende basobola okuba ate nga bassa kimu ne bategeeza nti omusango guno omukulu Kakoma tayina kusasulwa ssente olw'embeera nti bw'oyiiya ekintu kyonna basobola okuba tebawanuuzaayo etteeka ne bagamba nti bw'oyiiya ekintu kyonna ne wayita emyaka 5 kiba tekikyali kikyo kati mu mbeera nga yasobola okuba ate ng'ewerera mu 2012 oluyimba luno olw'eggwanga lwali luweza emyaka 5 ate ng'omusango gukyagenda mu maaso mu mbeera eyo namwandu teyasobola okuba ate ng'afuna akasente mu gavumenti ya Uganda n'asobola okuba ate nga yavaayo yafuna 2,000 zokka mu luyimba lw'eggwanga omukulu gwe bayita Kakoma akasente kafuna mu 1963 ke kasente kokka ke yasobola okuba ate nga koma mu mbeera eno oyinza okwebuuza n'ogamba nti abalamuzi baali bakyamu naye basobola okuba ate nga bajjayo etteeka libasobola okuba ate nga beesigamako ne balaga nti omukulu ono waakiri yali badde asaba akasiimo mu mbeera eyo wabula embeera basobola okuba ate nga agiteeka mu mateeka naye ne bagamba nti amateeka gasobola okuba ate nga gasasula omukulu ono mwaka gwa 2012 nga Apuli 8 omukulu ono yatufaako mu mbeera weyasobola okuba ate nga etambula gwe nkutegeezaako yasobola okuba ate nga ayiiya oluyimba olwo olw'eggwanga lw'owulira buli kadde yasobola okuba ate nga oluyimba alufunamu 2,000 zokka eza Uganda mu 1963 nga bwe nkutegeezezza mu musango wa 28 gwe yasobola okuba ate nga aloopa omukulu ono keesi yali ku namba baali bagita civil suit yali namba 1997 mu 2008 oyinza okugenda n'oginoonyako n'olaba nga basobola okuba tebasala omusango ogwo gwa copyright nga basobola okuba ate nga bitambula omukulu gwe bayita Kakoma akasente yakafuna eyali musango gwa 2010 high court yasobola okuba omukulu gwe bayita Yolokamu Bamwine yasobola okuba ate nga agamba nti omukulu talina kasente kalina kusasulwa olw'embeera nti oluyimba lwaweza emyaka 5 gavumenti ne yezza oluyimba lw'eggwanga.